Aliku kinana munana katonyeze munana kyabasa. Olwaleero lwakutaano era ensonga ze twogerako nnyingi nnyo. Twagambye nti bannaffe bangi bavudde mu nsi nga balowooza nti oboolyawo obudde bw'abayitako dda. Njize nti ebintu ebimu tebijjirawo mangu. Osaanidde okuba omugumiikirize ennyo ate n'ojjukira nti atannafa teyeevuma nsi. Ekitegeeza nti omukisa guba gukyaliwo singa oba mulamu. Omanye ensi yonna weeri eri eyo abeetegese okugirya. Nkwongere onoolya kyenkana wa weetegeke. Olwaleero tugaa nti mu bulamu ofuna ekyo ky'otaddemu. Kitegeeza ki? Obungi n'amaanyi g'ebiteekeddwamu bisalawo obungi n'amaanyi ag'ebyo ebivaamu. Tosobola kufuna kya bwereere mu nsi era buli lw'okifuna obeera olina w'ogenda okufiirwa oba olina w'ogenda okukisasulirira. Tosobola kufuna kya bwereere kazibe ssente. Amaanyi go we gakoma n'obuwanguzi bwo we bukoma. Newankubadde waliwo omukisa kyokka ate n'omukisa nagwo bagukolerera. Kyenjize kiri kimu mu nsi nti tofuna kyonoonya ofuna ekyo ekikugyamu. Okawuliddaako? Tofuna kyonoonya ofuna ekyo ekikugyamu. Buli kyoyagala oteekwa okikolerera ate kyoyagala kyenkana n'amaanyi g'oteekamu. Bw'obanga oyagala kinene kitegeeza n'amaanyi oteekamu manene gaba mangi ddala. Oteekwa okumanya nti ebirungi buli muntu abyagala. Kyokka si bangi abeetegese ate okubikolerera. Olwaleero tugamba tutya? Tikyusa endowooza ku by'otalinaako busobozi. Endaba y'ebintu bw'ekyuka buli kimu ekikwetoolodde kikyuka. Bw'oba toyagala kintu ng'owulira tokyagala kikyuse. Bw'oba tosobola kukikyusa gwawo kati kyusa endowooza yo ku kintu ekyo. Neesanze nga mmala obudde bungi nga nwanagana n'ebintu bye sisobola kukyusa. Ate era nkirabye nnyo ne mu bantu bangi abamala ebiseera ebisinga nga boogera ku bintu ebiri ewala n'obuyinza oba obusobozi bwabwe. Ekyokulabirako, singa osimba emmere oba ebimera enkuba n'egaana okutonnya, okukyogerako tekitonnyesa nkuba kubanga tekiri mu busobozi bw'okugitonnyesa. Oba olina okukyusa endowooza yo kikuyamba okusala amagezi agakujja mu mbeera eyo mw'oli. Kye kimu n'omuntu abbiddwako oba afiiriziddwa ensimbi oba eyasibwako obwemage oluvannyuma n'ateebwa. Bonna babeera n'ebizibu. Kyokka okusiiba nga mwogera ku bizibu ebyo tebikyusa mbeera yammwe. Omusomesa omu yagamba nti obulamu bukolebwa ebitundu 10 ebintu ebibaddewo, ebitundu 9 bikolebwa nzivuunulayo ey'ebintu ebibaddewo. Kino kyongera okukkaatiriza nti newankubadde tetulina buyinza ku bintu bituukawo, kyokka okusalawo engeri gye bitukosaamu kiri mu buyinza bwaffe. Bajjajjaffe kyeva bagamba nti bw'ofiirwa tosula ku malaalo. Bw'oba toyagala kintu kikyuse. Bw'oba tosobola kukikyusa gwe kyusa endowooza yo ku kintu ekyo. Tugenda mu maaso. Olwali tugamba nti okufa si kwe kufiirwa okukyasinze, wabula ebyo ebifiiridde munda mu ggwe ng'oli mulamu bye bikulu. Abantu bangi batudde ku bugagga bwabwe obwekwese mu bitone byabwe. Buli muntu mu nsi alina kye yaweebwa era kyasinga okukola. Mwe muli amaanyi ge. Wabula oluvannyuma lw'okugezaako ennyo ne balemererwa, bangi babivaako era oluvannyuma ne batuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tebalina kye bakoze. Twala ekyokulabirako eky'abayimbi n'abantu abalala batulira ebitone byabwe olw'okwetya. Kale kisaanidde okole nnyo
okulaba ng'ebirowoozo byo byonna by'olina tebifiira munda mu ggwe. Osooka kukaluubirizibwa, yes, naye ate oluvannyuma ojja kuwangula. Olwaleero tugamba nti okufuna ky'otafunangako olina okukola ky'otakolangako. Okawulidde ako? Buli mutendera mu nsi gubaako ebyetaago byagwo. Omuntu ayagala okufuuka omukulembeze w'eggwanga n'omuntu ayagala okufuuka omukulembeze w'ekyalo tebawaayo mutango gwe gumu. Buli omu assaamu amaanyi agenkanankana ekyo ky'ayagala. Akulembera ekyalo atambula nju zokka, nju ku nju nga kiwedde. Kyokka akulembera ensi atambula ggwanga ddamba. Osaanye omanye nti ky'oyagala kizitowanga amaanyi g'oteekamu. Ekyo ky'oyagala kizitowanga amaanyi g'oteekamu. N'olw'ensonga eyo, omuntu okufuna ekisingawo ateekwa okuteekamu ekisingawo, ate okutuuka ku ky'otatuukangako oteekwa okwongeramu okusinga ku kya bulijjo. Olwaleero tuga nti weewale embeera ennyangu. Toyita wali kkubo, yita awatali kkubo osobole okuleka omukululo. Buli muntu mu nsi ayagala obulamu obulungi, yes. Newankubadde batono nnyo ku ffe abeeteefuteefu okutambula olugendo olw'okuteekawo obulamu obulungi, kubanga embeera ereetera kino wamma ekaluubiriza. Teebereza kino. Ekifo ekituufu eryato we lyandibadde mu mirembe lwe lukalu. Era singa amaato gaali bantu tegandigenze mu guyanja gwonna kutabaala mazzi, kubanga gamanyi bulungi ebiriyo. Kyokka amaato tegalina kusigala ku lukalu, kubanga eyo si y'ensonga eyagakozesa. Gateeka kubeera ku mazzi nga gasaabala. Kyokka tegamala gatwalibwayo ku mazzi. Wateekwa okubaawo ensonga egatwazisa ku mazzi. Ebiseera bingi amaato gano gasisinkana amayengo ag'amaanyi. Olumu ne gatikkibwako ebyennyanja bye gatalya. Olulala ne gasitula obuzito obw'amaanyi. Newankubadde guli bwe gutyo, go galina kusitula byonna ebiba biteereddwamu okusobola okudda ku lukalu we gandibadde. Naffe nno bwe tutyo. Twatondebwa nga tulina omugaso, era ne tuleetebwa ku nsi kuno okutuusa ebyo ebyatuweebwa mu butonzi tubiwe ensi okusobola okubeera ennungi. Ekituufu twetaaga okuba obulungi wamu n'okubeera mu mbeera ezitakaluubiriza. Tukolerera nnyo okusanyusa abalala abatusinga naddala mu ku mirimu, kubanga tutya nnyo okugufiirwa. Tugaana okugezaako bye twagala okukola wamu n'okusiga ensimbi, kubanga tutya okufiirwa ensimbi zaffe. Tukoowa mangu ne tuva ku birooto byaffe ebyali tufudde abasukkulumu, ne twewaayo mu buddu mu mirimu gy'abalala, ne tukolerera abalala lwa nsonga emu: tetwagala kukaluubirizibwamu n'akatono. Katukomawo olwaleero.